Alright, oli ku Yogi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza. Mulyanyama kyakoze ab'e Makindye abalese bonna bawuniikiridde anti jjukira nti nno ye mubaka eyaweereddwa kaadi ye flag bearer w'ekibiina kya National Unity Platform agenda okubanga akiikirira ekitundu ekyo ekya Makindye ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. So olunaku olwaleero atalaze mu kitundu ekyo nju ku nju ddo to ddo nagenda ng'abuuza abantu nga balaga enkyukakyuka. Jjukira nti nno ne omwaka guli ogwago gwa 2021 yagenda maaso n'okukiikirira Makindye mu parliament. So kwega mubanyirivu bwayina bwe bumumala mu parliament okulaba nga akiikirira abantu be. Wabula oli ku Yogi Update TV kusinzira obanga otuwuliriza, njagala nkutereko akatambi olabe ebibadde bigenda maaso, olabe Mulyanyama kyakoze abantu b'e Makindye, olabe essanyu n'okujaguza, olabe violence nga si violence eya effect etekako obulumi ku bantu naye violence y'obwagazi bw'abantu nga baagala MP waabwe honorable waabwe agende maaso n'okubanga abakiikirira. Nakubanga nkuterawo akatambi ako gye bujjako maaso awo katono nnyo naye ngutegeeza nti gwali mu diaspora naye nkutumiddeko nnyo mwe abagenda maaso n'okusubscribinga mukola kyamaanyi nnyo, abasharinga, abajja mu comment section. Sagala kulwisaayo akatambi kaako weerabireko. Genda mubuze. Agamba kibanyirazi. Mubuze ko mubuze kukena. Agamba kimanyi. Wekale akalolo. Amina. Kale manyira. Kampurube mukole. Aze kubwe mupi. Meya batuke mu. Balemba baweereza mbwezanya. Nino omukwano gw'abalonzi bange. Ekyo kibaka kata. Mbese gamba ki. Mbese jude. Eri kulu bode tuli Makindye East omulungi atulaba akaseera kano gambe vibe nene abantu bayina essanyu lingi nnyo ddala omulabako. Agamba kitanyinaze kasala mulabire agamba kingo gaddewo tuli Makindye omulungi atulaba akaseera kano tuli eno muganda wange Makindye East Honorable Nyeko Diriki wabadde akiikirira kugambye vibe abantu basanyufu. Ogambye ki? Mumwagalanye mumanyi Mulyanyama twagala Makindye East atumanyi ennaku yaffe oyo Makindye agatwetedde obukazi gwe ne alemu tagala bba omusajja wange oyo twaba wange atumanyidde watubeereddewo mu mbeera yonna omubiri buli wamu abageto bonna abasajja bonna bataddemu bw'obuseresente bwabatisayina ate tali eri wali waggulu katumwagala wano oyo omusajja. Amiina. Sagala kirala maanyi oyo nameda jajja balongo tuli Makindye East laba essanyu bamama tuli Makindye East mwade mugamba Makindye West yeka atuli Makindye East muganda wange vibe abantu bamwagala. Gwe kansala wa wano mu kitundu tubulireko ku mbeera eri. Gwe kansala wa wano ngera
tugenda tandika okutambuza meya waffe agenda okufuuka MP Makindye East abantu b'omukatale bonna bamumanyi era nga balina omulonda ndabye vibe nene nnyo vibe nene lwasonga akalulu katandikire no wansi mu katale bwe bakusiima oba ogenze kulya kati gino emiruka 8 ngenda bbanga omukwano n'okukola n'okulaba nga nziza omuzigo kere yawuuno mulina ne deputy n'abalala abalala bonna nja kujja nabo naye ku lwokubiri ngenda mu vetting munsabire nfune kaadi ery'ekibiina kyange beegayidde nnyo okay omulungi tuli eno ogaba kugambye buli gwe tusooka olaba vibe yaddala nze kuwe mukula makinde ogamba otya omulungi ataba ku Lukiyo TV akaseera kano kansibe nti buli kimu okiraba bulungi omulungi atulaba akaseera kano tuli eno gaba okulaba nga buli kimu tukikuweereza akaseera kano bwetyo embeera bweri okulaba nga buli kimu tukikuweereza nkugambye olwaleero tuli Makindye East embeera bwetyo bweri vibe bwetyo bweri okulaba nga buli kimu tukikuweereza gwe omulungi atulaba naye tewali gwatuukako atamwagala omulungi atulaba akaseera kano Meya, buuza ku bannayuganda akaseera mbalamusaako engeri gye ngenda mu vetting ku lwokubiri ncekinga mu ground yo Makindye East era ndowooza abali ku kamera byonna mbiraba muyanyama okuvannyuma lw'okujja Makindye East ekifo okusigala nga kikalumbako obutajja ne bannanga abasigaddewo mbawa respect era ngenda kujja genda mu vetting fenna tulabe anakwatira bendera ekibiina kya ndabye vibe nnene olinga naye yebadde esuubirwa so n'olwekyo abantu bayinza okubeera eyo ne babagamba muzannya masajja Makindye naye ndowooza okiranye Mama owulira otya nga asazewo okujja eno bakiikiriza muli wamu naye agamba kibaabo kiri kitya omukwano gwange mugumanyi badde ntwala ebintu mingi alisalaaleku genda kuba nammwe kati nsigaze minkagera manange balaluwa deputy ono mukole ku mwana nage omukwano omulungi atulaba akaseera byonna bye mbadde muwulira mu mawulire n'ebirala bya ddala ngenda mu kibiina kyange kusaba kaadi okujja Makindye East kubakatwalira
Olwekyo omukwano gwe nnina mugumanyi ndirawo mu kaseera akazibu ndi mulwanyirizi w'abantu ate bambadde entwala emiruka 23 nga ndabika naye ate kino 8 mukkirize mbaleke mukole katonda abakulu omulungi atulaba akaseera kano bwetyo bwe tuli kulaba akaseera kano bwekityo bwe tuli eno nga ali Haji Nganda Kasirye Nganda mulya nnyama Nenga ngabitera ngo bade munda. Era kwali Amina, sikenda papa amu. Ngenda para go mkwano. Na yo kali ya gari watu wajibu. Sema jifuna. Ngenda kuroku bili, ngenda mufeti. Ebyambade muulira, biranja na kibira kya musindise siri tufu. Nakade yeva kula zange, naye obanga goga banga pick up ekyo rozani atula baso. Ogenda ku kisaawe ky'Abakatuliki ye center nateekawo wifi era bw'ogiteekamu ereeta mulya nnyama esente wano ngenda kuteeka ekyaye center olunyigamu bwetu wifi gisasula buli mwezi nasitolinga mukadde genda kulaba mukulembeze ng'abavubuka bafuna wifi mu center ngeri wano njagireeta omusala gwange ogudooka yensonga lwaki ndi naba wa deputy kankoze mu bibi nanga banyi obukulembeze makine isi nagiwa deputy ate nga nze ndi musiraamu mwana wa Mariya era nakati kereya yafunye kaadi omulungi atulaba akaseera kano eyo egyo bayita vibe kugambe yazze mu Makindye East ate oyinza okulowooza nti omukwano gwalina eri abantu gwe guli mu Makindye West gyabadde asinga okubeera omulungi atulaba akaseera kano gwe yeekumiddeko bwekityo bwe kiri okulaba nga buli kimu kiraba otya muganda wange bwe tuli kugulawo ekiri Makindye kiralamu tuli Makindye East naye biralamu teri kulosabuusa kulala oli ayinza okulowooza tuli mu West tuli mu East mulya nnyama yaliko mulungi atulaba akaseera kano kati kansala abantu abasinga tebalina kumanya gwe kansala kuki era okiikirira kitundu ki oyo bayita Mama Gaba oba Kereya omulungi atulaba akaseera kano era gwe bawadde kaadi okulaba nga abantu basanyufu nnyo nnyini ddala akaseera kano okulaba nga buli kimu tukikuweereza gwe omulungi atulaba akaseera kano kugambe vibe nnene nnyo tuli mu Makindye East oyinza okulowooza tulina mu Makindye West tuli mu Makindye East gye tuli mu Makindye East okulaba nga tuli kimu tukikuweereza vibe nkugambe mugirabyeko vibe mugirabyeko ate
nkyagibawa vibe nkyagibawa okulaba nga buli kimu tukikuweereza gomulungi eyokuumiddeko ali ku Lutyo TV bwetyo embeera bweri nga tuline nga ali Haji Nganda Kasiri Nganda mulya nnyama muganda wange ali mu bayisaamu vibe ali mu bayisaamu vibe Leka timu gyenzija nayo tugenda kubanga ntwala Makindye isityoka kubaka bwa Parliament. Ngenda kulaba omukwano gwange mugumanyi. Ebbanga lyemaze mukulembeze emyaka 9 maleko ekisanja. Ngenda kubalaga omukwano, ngenda kubaddukirira buli kimu. Abambadde mmeeya mu kantu akatono k'enfuna. Ate wate wali nga ndi mu Parliament. Ekituufu amatu tugalina. Mubadde mbiwulira. Tubadde tulina amatu. Akawunga kammeka. Akawunga kali mu 13 oba 2. Mmeeya agula kiremu. Mmeeya tagula kiremu. Okay, omulungi andaba akaseera kano bwekitobwe kiri akaseera kano okulaba nga buli kimu tukikuweereza Mmeeya nyama. Agamba kimuga. Mfulumye. Okay, omulungi atulaba akaseera kano omulungi atulaba akaseera kano bwetyo bwe tuli tuli eno Gaba mu Makindye East. Tuli mu Makindye East. Omulungi atulaba akaseera kano kugambye vibe ndoze mugiraba bulungi nnyo nnyini ddala omulungi atulaba Balamusiza nyo mikwano gya mukulika we kwate walunga amasi wegale wakola ko tonna agamba ki muganda wa muto wange gyebali ngenda mu kibiina kyange kusaba kkaadi amiina kereyo omulabi jakujja tomanyi omulungi atulaba akaseera kano tuli eno Makindye East.
ndoze muwulira buli wamu wayita vibe neno nyonyi ndala gwe omulungi atulaba oluvannyuma lw'omusajja okwewa medikaadi sazirunzije oberenga fenali yayingira kukolera amaanyi abantu bagambe genda kulwana ekikujeddize tulina okukola ennyo kati olwokubiri ngenda mu vetingi ndabe ng'ekibiina kyange kimpakkaanya nakugira ku kaadi y'ekibiina kyange ate ne tiimu kereya yafunye n'ebbaala so kati ebisigadde nja kujja mu ngeri yange ey'ababalabala sitayiro twogere ekyo kyobadde olino Paga mumbuli. Afrika kutangula amaziga. gwe omulungi atulaba akaseera kano tuli eno muganda wange tuligaba ayita nju ku nju muganda wange ndoze vibe mugiraba essanyu muliraba mwe omulungi yeekomiddeko aliko akaseera kano kugambye muganda wange vibe mugiraba akaseera kano tuli eno okay omulungi atulaba akaseera kano gwe yeekomiddeko bwe tuli ajja Mikwano gyange mwenna tumaze okwetolola mu Kaba kaaliisira akatale mbala mu kikaakoma nja kukikolako mu ngeri yalabadabada style so agamba kibaaba Mulyanyama olingwa mutyo omuzabibu tegumera ku lubalama lw'ennyanja buli anogako nalya tekifuuka kitonde kijja mulyanyama ebinasoseso mulyanyama banange omulungi atulaba akaseera kano bwekitonga bwotulaba bwe tuli okulaba nga buli kimu tukikuweereza yeekomiddeko ndooze vibe mugirabye bulungi nnyo okay kale muzikirize ngenda kuba nga nsooka enveeko awo menga mbawa buli update eddako ngenda kuba nga bulijjo mulaba ku byennyanja ebyomunnyo biibyo bulijjo mubiwulira buwulizi ebyennyanja babikalirire eno bakola ki tuli eno kiddemu kubutulire waneggaba ngenda kanoonya nkakuume era owangule wano fe tukulinze muganda wange tuli eno abantu mubalaba ekibiina kyange nti nasabye obubaka bwa paalamenti obakiikirira oluvannyuma lw'omubaka okusula butawulo
Mbakakasa nti ngenda baweereza omukwano gwange mukumanyi luli mbadde ntwala wonna emiruka 23 kati ngenda kutwala emiruka 8 gyokka kitegeeza ngenda kuba n'omukwano gwa bidduukirira sooka munzikirize balamusizaako mperekeddwako Kereya yafunye ambuleera ne Honorable Baale ne ttiimu yaffe eno yonna olunaku olulungi mikwano gyange. Okay, mulungi atulaba bwekyo bwe tuli tuli eno tuganda wange vibe mugirabe bulungi nnyo tujja kubanga tulaba nzija mu Makindye East bebarokola mumanyi omukwano gwange Banango omubaka azze kubabuuzaako bamaama. agenda ku mubeti omulungi atulaba akaseera kano
ne campaign hii uliwaleta mtu ng'anyuba kirungi naye olesa omuntu omujeri ng'omulese mu bunnanga ayo buli omu abakusaba ayogera birungi sina ngenderako era buli omu agira moto Kwa mulonchi aturaba akaseera kano bwekiyemera bweri tuli eno Makindye East okulaba nga buli kimu tukikuweereza ensente buli kimu okiraba bulungi nnyo. Okay mugenyi wawe ekonye nyama waliwo tukise. Alright bwete mbeera bwentulekaluke kale munzikirize kansooke nveeko. Ndowooza naawe obyewuliriddeko obyerabiddeko saagala babikunyumize ogambe nti gwe twategedde bye bino by'ofuna kasita weekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Bannange twebereremu naddala omwaka ogwa 2026 gunaatera okutuuka. Jjukira nti nno tugenda mu protest vote gwe mukwano gwange aleeyampuliriza naye munzikirize nkome wano gwe kyoba okola bukozi subscribinga likinga sharinga jangu mu comment section osobola okuteekayo ekirowoozo kyo eggwanga lijja kubanga likulaba bulungi nnyo. Mbaagala nnyo era mbaagaliza weekend ennungi mweraba.